mukimanyi numbers don't lie. Omanyi kati ebyennaku zino si byakola ki. Kaye Wisdom talina bubeezi bafans, nina bafanate nti Wisdom wenzija ku kintu bamaze kikakasa nti kyekyo. Osobola kugamba nti Hanx Media esobola okuleeta kati gaba just look at these super girls nga obalaba ne bajja ne basayininga nga obalaba bose nga n'osuubira nti tebalina kye basobola kukola. Kyensobola okubasuubiza just kwongera ku busobozi. Of course obusobozi weebuli naye kati nze nninga gaali ate kino kyenzeemu kyenkuliddemu nti endongo gyenkuliddemu sporting talent kyetukuliddemu. Geoffrey Lutaya waliwo yabeera wanakumidia nga ayagala baana bajoyininga. Of course yatuukirira ffe ne tumugala kikole bwoti ne bwoti ne bwoti. Of course ne mulaba nti abayimbi by then ne bajja babetina ne tubalaba. Kati bw'oŋŋamba nti no Hanx Media ezze eyagala ku sportinga talent nagiteekamu ssente nakutuuka eyo. Of course zijabuzi. So kino sizze kukola bukozi nti kola ssente. Of course waliwo ebintu byetukola to maintain you naye kuyambako ku bannayuganda n'abaana abalina talent bananga abaana gye bali abalina talent. Okitegera ekintu ekyo waliwo twabeera wano nga tetumanyi nti no tusobola okubeera ne Pink najja kati fena tugenda agenda atukuba omuziki nga tukkiriza bwe tusirika ebigabo kati byakendeera. So nzize kwongerako waliwo yajjira nga twogera tagenda kumalako mwezi tagenda kumalako kakati fena emimwa yagenda agikola ki agisirisa. Kakati bwe ndi musanyufu nnyo okulaba nga kampuni nga lebo ngeno ng'evudde ebyaddala tudde mu byaddala ng'evuddeyo nejja. So nze giyamba ku kyengisuubiza mu mwaka gumu nze ate eryange si byakwogerera mujja kubanga mubirabanga bikola ki nga bikola. Nze teri muyimbi gwe nsobola kutuukira hano mu Uganda n'agamba nti Kaye Wisdom azze n'agamba n'azalawa okujjawo ng'oliko ekikyamu nga wakajja mu Uganda nga wakulira Congo. So ekyo kyenyiza okwongera ku Hanx Media n'ebirala nno bye bakola byamaanyi mujja kubanga mubiraba. Digital marketing kyekintu ekikyasinza otulumya omutwe wano nti abayimbi wakulawo YouTube channel ng'amala digital platform bannange ffe tumanyiko Spotify bitenezisukka ne mbibiri omuyimbi byakolera ssente. So kati eno company ze tuyamba ekyo buli muyimbi ajja wano how to make money bamanaginge platform zo nawe weeyagala so kyekyo. N'omuyimbi nga ali ku ssimu nnyo. Press conference tobeera ku ssimu respect bana abakutunuulidde kiba kiraga bubi. Yawe essimu giteeke wali otunuulire abantu. Kazannyako nebikula tebyakulema naye yazannya that is nagezaako. Kati we are now here in our futuringa ekirala teriiyo muntu asobola kuleeta njagala mutunuulire omwaka guno nga Kaye Wisdom atudde wano. Nze muntu ayagala okuleeta result nja bayita oba tujja bayita njagala buli we mumbuuza interviews amuba ku TV mumbuuze Hanx Media etuuseewa wallahi nja kubambaako ki kyembagamba kansembyeyo ne kano banaye kambabuulire omuntu yenna wajja ne kampuni ng'ezze kuyamba nga record label nga gw'oli munnamawulire atambulira mu entertainment nkusaba busabi tewandikubyeyo record label. Mumanyidde ddala nti music wawano zino company ziteeka mu buteezi ssente. Actually nze nina abantu nagambako omuntu bw'obuuziza abawala waliwo abawala ababiri mubamanyi abali mu kuyimba nagambako eyabasayininga ne mugamba singa mbadde nsobola nandikukakadde nenkwebaza because kitwala passion. Mbategedde abawala abayimba ababiri kitwala passion obateekamu ssente n'obafuula ekyo. Mbadde mbasaba woba gwe Rasta woba Ivan bano abawala ng'okyayagala okuba ku TV ng'olaba Pink nga kubanga Pink woba tagudde nawe oba olina omulimu just va mu namawulire mulaba America mujja kutuuka mwezi ensi mwekambabuulire America is not what it is. America gye mulaba ku TV waliwo omusajja munauganda yakuwa oluyimba n'agamba America gye mulaba ku firimu ndala nnyo ne gye tulaba. Bidde yabuuza Dr. Roger ababuulire ffe tetugendayo kubeera mu hoteri tugenda ne tuuka mu ghetto zaayo. America si eyo but America kyesinga ku Uganda kiri eki erina bannamawulire abasobola okuzibiikiriza abantu nga ba Pink because Pink wakikuba Zinc wakikuba mwinazo no wakikuba naffe tufuna emirimu. Mbadde mbasaba bannamawulire naddala mu abali mu entertainment nti gw'osobola okukuba Pink n'agwa enchanga toina mawulire TV eyo neteekawo programu endala. So mbadde mbasaba tukole ekyo. So tukwatemu nsaba tubeere wamu.